Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ndi mulangira weri Magombe insanidde okubeera nga nzaatula ku ntebe eri ennene n'agamba Fuluma genda bw'oliba teweezudde nga teweetegedde ogenda na kufa. Ne tusanga mu kkubo eryo eggazini nga lirimu amatabi naye nga nabatuuka ku matabi gali ebintu ebirungi ebyensi byasukka obungi. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, mbanirizaako nate era mbakulisaayo nnyo nnyini ddala ne mbaniriza mu weekend. Olunaku olwaleero ng'atera bwe twali ku Sunday ewedde program mu ensi y'emyoyo. Muno nno mwe twogerera ku bintu bingi ebiba bitambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga nawe wandyetaaze okuba nga obimanya kubanga byebyo ebisobola okubeezaawo mu bulamu bw'ensi eno. Teri kintu kigenda maaso na kutambula mu nsi nga tekikoleddwa in a spiritual rhythm. When we talk about the spiritual rhythm, there is a lot of things that we're gonna tackle about tonight. Munansonyiwa okukozesaamu ku lulimi olwo waliwo abaalunsabye okulukozesa naye simanyi obadde lwenna alukozesa. So bingi bye twayogerako ne musajja mukulu ono Pastor Gabriel era nga tugenda kweyongera okuba nga tutaanya. Jjukira luli eri ebimu ku ebyo bye twakoonako. Omwami ono yakulira mu famire ey'abasamize, kitaawe ayingira Illuminati, alemererwa okuwayo essaddaaka ezamuweebwayo byayingiramu byennyini ne bimwettira. Omwana ono ajja atya okuyingira obuweereza n'okufuuka omusumba nga kyokka yali musamize. Atuuka atya okgenda mu nnyanja ye agenda atya e Magombe. Ebyo byonna twabirabira gwe atannaba kubiraba. Genda mu episode ewedde emabega otunuleyo koolabe mu vidiyo eyo ejjaba nga ate ekulaga butereevu ki ekyo nno kye tutegeeza. Kakati gwandaba ku Beyond the newsroom olunaku olwaleero tugenda tandikira we twakoma ng'omukulu ono atuuse ku nnyanja eri ng'atuuse ku kizinga ekyo ekiriko emisambwa emikambwe ennyo nnyini ddala nga bamaze ottonyeza omusaayi oba oli awo mu ttogero ng'amaze okukola endagaano n'abakungu ba Illuminati. Kati wa waagendera e Magombe era we tulinze okuba nga tutandikira. Mukulu sooka obuuze kuba tulaba nate olunaku olwaleero abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Pastor Kango Enjoga Bdyeri. Nsumba ekkanisa eyitibwa Believers on the Local Ministries. Ekkanisa esangibwa Matugga. Mukama yatugamba actually cause nze ne mukyala wange sikikola nzeka we twata omulimu ogwo Mukama yagututeera yagutuwa nga tuli babiri naye nangamba nti ngenda kudda okunona ekkanisa etali mu bbala yadde olufunyiro. Nangamba ekkanisa eyo tugiteeke Matugga era by the way tulina ne program nyingi nyeziraninga twagala kugulayo ttaka n'ebirala bingi tujja genda tubyogerako mpolampola mu linnya erya Yesu. So njagala kubasaba kubanga nze enkola yange nti musubscribinge abatanna subscribinga mulikinge mukomentinge musharinge video kiyambako gwosobola okubeera eyo gy'oli nga tosobola kubuulira njiri naye ffe tusobola okubuulira enjiri tusobola okubeera nga tubatuusaako obubaka buno. So osinga osobola okiseyalingako n'omuntu n'omulala naye asobola okubaako nekyafuna mu linnya erya Yesu nawe obeera ogaseeko ettoffaali mu njiri y'olunaku lwaleero. Okay. Enjoga Bdyeri. Yes sir. We twakoma luli era awo wennyini we tugenda otandikira. Wano nno wensinzira okusaba nga gwe nno oli mu kutulaba era ng'otugoberera. Nakutegeeza nti programu eno yakubangawo buli lunaku era nga tugikutuusaako olunaku olwo lwennyini olw'Essande.
Kusaba video jimpere like bwekiba like ejja kudduka emisinde mingi tukekubisa kinoomu gyali eyo ate era mu ngeri emu njagala okusaba nga gwe munundi gwo gusosola ba ku channel yaffe subscribing osobola ogenda ku mukutu ogumanyikiddwa nga Then Exclusive gobera wansi mu comment section tukutereddewo link ogunoonyeeko omukutu ogwo subscribing tulabe ku video eziriyo tezijja kuleka kyekimu omukulu wetwaviira wano eno nga otubuulidde ku ngeri gye watuukako ku kizinga ku nnyanja eyo era ne emikolo gye wali okoze n'endagaano ze wali omaze okubeera ng'oyingira mu Illuminati kaakati awo wenyewe twagala otunyumize ku experience yo ng'oyingidde Illuminati na butya bw'ogenda e Magombe. Bwe natuuka eri batandika abakulu okuŋŋamba nti ebintu byendali sineewuunya mbunze ndi mulangira w'eri e Magombe nsaanidde okubeera nga nzaatula ku ntebe eri ennene nendabira ddala nga tekisoboka wemba nga ndi mulangira w'e Magombe lwaki amagombe ganyima obugagga wemba ndi mulangira w'e Magombe weyo mu malogo lwaki embeera yange tekyuka kyekyali ekibuuzo kyange neŋŋamba kati nensigalawo nga ndi mu bbanga kakati wetwamaliriza ne tudda munda ne tusinkana omusajja oli yakukozeeko omukolo guli ogwasoose ogwokubiri oguddiridde ogusembayo ne tumusinkana omusajja n'addamu n'alaamiriza n'akola byakola naye luli yavudde omusayi mu nnyindo kati ku mulundi guno n'ava n'omusayi mu matu n'agamba fuluma genda bw'oliba teweezudde nga teweetegedde ogenda nakufa naŋŋamba genda weezuule olina kyoli buli wengezaako kukebera n'okuyingira mu bulamu bwo nfuna omuliro gunjokya gwagala kunzita era nfuna damage olina amaanyi mangi okusinga amaanyi agali wano nagamba naye ono omusajja naye ku kyali kimutuukako bambi ekyomusaayi oyo saamunenya lwa nsonga naye wuunya omusaayi okuva mu matu omusaayi okuva mu nnyindo naŋŋamba oliko omuliro kati ekyo ekigambo eky'omuliro ebyaddala omuliro nali nguyita naye nga nguyita naye nga siraba kigukola mu bulamu bwange waliwo abantu abasaba ng'osaba nnyo naye nga tolina kyenji gy'olaba nnyabo oba ssebo osobola okubaako ekisa ekyakwegattako edda nga tokimanyi nga nze bwe nali bwe ntyo omusajja n'atugjayo ne tuvaayo eyo bwe twavaayo ne tujja ne tudda mu kibuga omusajja yaŋŋambe yali antutte mukwano gwange yaŋŋamba gwakuloga buli wamu akulengera tojja kusobola era yansiibula bw'ati omukulu oli neŋŋenda nenzirayo eruweero mu nnimiro nanansi nentandika okulima kati nensooka nenafuwanafuwamu naawo mu bintu by'okusaba amaanyi ne gankendeera neŋŋanga naye kiki kyendi kati nembeera awo nga sibitegeera kakati olunaku lumu musumba wange gwe nali nsaba nayisewo pasita wange yandivula omugere mu kyaki katuuti naŋŋamba genda va ku byuma byaffe baga okyankala kale oba yajja anyiize bibye obusungu n'abumalirako kati naye mu kaseera ako nga nze nyina mu embala yange nali ndi mulokole naye nga manyi n'okulwanalwana nga nyina n'ejjambiya yange entambula nayo muno mu buutusi nga tenvaamu nga saagalirako ddala kunkyankalanya kaakati neŋŋenda we navaawo nentambula neŋŋenda nenzira ewaka nafuluma ekyaki n'obusungu nga ne saavisi ekyaliko neŋŋenda ewaka we nagenda we nali mbeera nali nakatuukayo eddoboozi eryali ery'enjawulo ne linjogerako nange ne liŋŋamba ddayo ku kyaki ate mu bukambwe we nali lyanga lyali yanjawulo neŋŋawaayi kanzireyo ku kyaki seteekera nenzirayo nembeerayo ne wayita ennaku endala we nali nga ntambula oba nayita wabi mu lujja lw'omukazi kati omukazi ng'ali mu kuyoolawo obubi
kubanga nkikole direct abantu basobola okukitegeera. Omukazi yayoola obubi n'abunkuba nangamba oyitira waneno olabe kubo eva waneno nako wakuwadde abantu waneno nankuba obubi mu maaso nensoka nyambala guli omwoyo gwange guli ogw'obusungu n'ogw'okukuba mba mulumba eddoboozi eriŋŋamba kango kakkana nawulira ekigambo ekyo nenzire nemmuleka nengenda nennaaba teyampa na mazzi teyanneetondera nennaaba neŋŋenda bwe nagenda nembuuza neŋŋenda ewaka neŋŋanda naye bannange lwaki mukama tontwala dani okusigala nga mpita mu kubonaabona okusembayo mu bulamu bw'ensi muno mu kanisa mwe ŋŋenza okuddukira ofuna emirembe bankubye ate eno mu kkubo gye ntambulira bankubye ekiro nedda we nali nga nkyagenda mu maaso n'okugamba mukama ebintu ebyo nagenda maaso n'ekisiibo kyange nga nsiiba ennaku ddula 3 ennaku zino eza bulijjo ng'olunazzeyo nenenya bwenenya mukama eri gye nagenze nayo byaganye kakati nenziramu neŋŋenda emyezi gyange wagindaba egyo 3 nenyingira emyezi ogw'omusanvu wenyingira omwezi ogw'omusanvu awe natandikira okuexperiencinga ensi y'emyoyo. Olaba ebiseera ebisinga obungi 7 ennyukuta 7 ennyukuta etuukiriza era abantu mwena abatera okuloota 7 abaloota 3 ennyukuta ezo za butonzi. Kakati olunaku lwange omwezi gwange ogwo mba ndi awo nalusooka nenfuna ekirooto nga kiŋŋamba nti kango oyambazibwa ekitiibwa nesaba mukama akuwa ekisa. Bwe naloota ekirooto ekyo omusumba yali aŋŋamba ekigambo ekyo mu kirooto jjukira kino kyali kirooto naye ate biri kyo nawuliranga buwulizi ddoboozi nenzira nebuuza muli mutima gwange neŋŋamba kino nsobola ntya okuloota ekirooto kino nengenda nkisyalinga n'omusumba. Bwe nakisyalinga n'omusumba yaŋŋamba egyo myoyo mibi. Omulokole oyinza otya okuloota omuntu atamidde? Okutamiira mu nsi y'omwoyo kitegeeza kujjuzibwa. Okutamiira n'oloota nga olaba omuntu atamidde obanga gwe kennyini otamidde kitegeeza kujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu. Okijjawo ekyo mu nsi ya mwoyo kitya anti mu nsi y'omwoyo wanero muyina kyemutera okukola okwogera. Omanyi abalokole basusse okwegeziwaza ate wakati mu kwesiriwaza. Abalokole tulina ebintu bye tukola nga si birungi. Omuntu waloota nga obadde weebase n'oloota nga weegatta wano twakifuula ekivve. Kubanga mwe mwakitwala nti okwebaka n'omu okuloota nga weegasse mbu kyoyo kyakawuula. Naye njagala mbategeeze ggwe nze saasoma naye omubiri gw'omuntu kasita gukula ne gubeera nga tegufulumya Katonda akolawo system gwo gubeera gulina okwefulumiza. Naye ekirooto ky'okwegattawo kibeerera ekibi kwe kuloota nga weegasse ne muganda wo, weegasse ne maama wo, weegasse n'embwa n'embizi. Olowooza sigenda kwawukana naawe? Awo njawukanye naawe sibiriyo. Okay. Abategeera byentegeera bajja bitegeeza. Kale kangezeeko kitegeeza okikutegeeza gwe omulungi alaba channel eno eya Beyond the News anti tuli mu experiencing ensi y'emyoyo. Kakati omuntu Katonda yamukola nga wanjawulo. Omubiri we gubeera nga gulaakinga ekikolwa ekyo naye wala toli mu mativu naye
BTN Media Beyond the Newsroom njagala okubebaza balungi abatugoberera. Tuli mu episode eno yakubiri oli yawo mu nsi y'emyoyo. Musumba kati otunyumiza oddayo wali bakuba obubi ogenda odda ku church awo wenjagala anzijeyo mukulu tayagala ngendeyo abatula mu commenting mu comment section oberanga wali yagadde ekigambo kino ongezeeko nnyo kitematema kubanga kino ekintu kisumbwa nnyo by the way bana Uganda waliwo bannabbi b'obulimba abamu bakikozesa okubeera nga balaga nga bazimba fear mu bantu omanyi abantu bafugibwa na fear naye kansire wali wemala okunkuba wemala okudde waka ekiroto nakirota bwe bati bangamba waliwo abavunula ebiroto mu ngeri mbi ebyaddala naddayo nga nakuwadde badde manyi nfunyeyo ku kitiibwa ate banyambaza kiroto kya bulimba nenzirayo nga nakuwadde waka bwenaddayo nga nakuwadde nenziramu nengamba mukama kubanga nze nasiibanga ng'ate nsaba nenziramu nengamba mukama ne mugamba mukama nkusaba atirisiti oŋŋambe y'akagambo kamu bwe kati omale ontwale nze naye mpulira njagala konfaminga nti oyogera naye nga ebibuuzo bye nali mbubuuza lwaki ffe mu famire yaffe embeera yaffe mbi kyekibuuzo kye nali mbuuza Katonda era nze sayina bye nali mwagazaako kubanga neggulu nali sirimanyi negenda nali sigimanyi nze nga mpulira ebyo nga ndowooza sitole olunaku lwali lumu nga ndi mu 8 sawa 8 ogw'emisana nempulira eddoboozi nga limpita nti kango enjoga bye we nali wulya nenkyuka bwe nti nendaba bamalayika 3 sawa zaali 8 ez'omutuntu ng'era ndi mu nnaku zange ez'okusiiba bamalayika ne baŋŋamba weeteeketeeke kubanga omwoyo atutumye nti agenda kujja kunone we nawulira ebigambo ebyo n'okubeera nti nali ndabyeko kubanga we nalaba bamalayika bali nga walabye ku malayika kizo okulowoozesa nti Katonda walaba bamalayika nga bafaanana bati bali mu shepu tosobola manya nti mukazi oba musajja naye nga muntu mu lightening ne face n'engalo byoba olisobola okulaba naye walala wonna kiba kimyanso ekyokumasamasa ng'era wobeera ng'olaba bwoti osobola okutegeera nti that is spirit oba walaba misambwa nedda sebo nze nyina enjawulo y'emisambwa n'enjawulo y'omuntu omanyi Katonda yasooka okumpisa mu masabo nga alina gyayagala okuntwala kakati neneebuuza we nawulira ekyo nawulira nga nsanyuse era ku olwo lwe nannyuka mu nnimiro nentambula direct ngenda kasiisira kange kwe nali nsula obwongo bwange kye bwampa nasooka kunaaba nakwekuba kawowo kange kubanga emabegako wali baali bannangidde nti nkyumira mu kyaki amanye nakano kankabaweeko kubanga nayogera ku kyuma muyinza waliwo embeera esobola okutuuka ku bulamu bwo ng'erina sooka kutuuka ku bulamu bwo gw'okuzuukuka okwo okubonaabona kw'obonaabonamu kubanga oteekeddwa okusooka okubonaabona gw'okuzuukuka nange bwe ntyo nali mu kyaki muli nze mu kyaki nafuniramu ebizibu muganda wange okimanyi nti nno mu kyaki nali nzina nga nzinira Katonda wange amazina nempita ku bavubuka ne bagamba akavubuka kano kakyuma nekimmalako emirembe nga kijja kitoba bwekyo nempulira nga nswala nze ndi street boy nze gye mwana abiri ebbombo saliyo sali update nti oba nsobola n'okumanya nti waliyo kaddodwandi ke basobola okusiiga mu nkwawa nali kataala nga ndi eyo bayibuli ega nti alonda abasirusiru b'ensi okwasa abagezigezi ensonyi era nsaba mukama olunaku lumu akulondekokko akulondekokko akwasa abagezigezi ensonyi kakati ngenda ntuuka akaseera nga nzina amazina ne bagamba banayo kyuma kyampaaki nanoonya solution lwaki nkyuma era nyinza gimalawo ntya era we nafunira ku magezi ga deodorant ne ka perfume nenkekuba nempona okukyuma ebiseera ebisinga obungi nze emabega bangobako mu nnyumba emirundi egisukka 6 ne mukazi wange renti aganye naye kyanjigiriza ekintu kimu mu maaso eyo
kyanjigiriza nti bwe mbanga nfunyeyo akasente konna kenfunyeyo kyenyina okusooka okulwanyisaako okutereka kasente kakusasula nnyumba ne kinjigiriza n'okwagala okugula awange aw'okuzimba waliwo embeera ng'esobola okutuuka mu bulamu bwo nga naye embeera eyo ekusindiikiriza kubako kyokola. Lwaki nkugamba ebigambo bino mulokola mpuliriza manyi nti olina kyoyitamu naye njagala ensonga lwaki nkugamba ebigambo bino eno ensonga lwaki nasituse ne neteekamu ne transport wange nzije wano n'ebirala byonna byotasobola kutegeera lwansonga njagala kuteekateeka omanye nti amadda ga Kristo gasembedde era omanye nti egeyeena gyeri n'eggulu gyeriri banyabo ne basebo abampuliriza njagala kukusaba yonna gy'oli ng'okyatambulira mu bubi mukola ekibi kyokola kikyamu era amagombe gakulindiridde solution eriemu wenenye odde eri Yesu. Kakati ogenda otya emazombe? Olunaku bangamba lwakusatu bangamba mu nnaku ssatu natuuka ne maze okweteekateeka olunaku lwokusatu ne lutuuka ennaku ezo nalikirawo okulima ne nteekateeka awantu nze kye nali ndowooza nti Mwoyo yeetaaga okunsanga nga mpunya akawoowo kye nali ndowooza nti Mwoyo yali yeetaaga okunsanga nga ndi mu kifo ekirungi natuninga kye ndowooza nti kyekituufu oba kye ndowooza nti kyekirungi okusinziira ku kye nali nnyina naye essaawa ezawera nga 8 ng'era essaawa yali aŋŋambye ku ssaawa nga zino nalaba ekimyanso nalaba layiti ng'eringa ey'enjuba omanye ennimi z'enjuba nga layiti eyo ng'evaayo bweti nga katono nnyo bwe kati naye layiti neetuuka akaseera ng'ekola bweti ng'egaziwa layiti eyo nejja nenzijula nembulira mu kitangaala kiri bwe nabulira mu kitangaala kiri ekitangala uniform kyatuuka ne kibeera nga kifuuse ng'omuntu naye ng'omuntu gwe kyali kifuuse yali giant nga munene nnyo naye nga ate ng'ali mu bufomu nti ya muntu naye nga naawe osobola okiraba nti mwoyo naye nagenda okumulaba nga anteeka ku kibatu kye bw'ati simanyi oba kino ekintu mugenda kitegeera naye najjulwa kyesasooka kutegeera kaseera ako nti yali mwoyo n'amala n'anteeka ku kibatu kye omwoyo mutukuvu awanirira bwe namala okuwanirirwa n'omwoyo mutukuvu ebintu byonna bye nali ndaba ebyali biyinza okuleeta diversion ebyensi byonna byakomaawo mu bwangu obw'ekitalo ddala natandika okuwulira eddembe erikwatikako bwe nti nga we nkwata ku microphone eno natandika okufuna okumanya omanyi tusaba omwoyo mutukuvu atuwa okumanya n'okutegeera naye nali nfunye okumanya n'okutegeera okuwa buli kintu kyonna mu nsi mu momenti eyo nayinanga capacity esobola okudduka Uganda yonna nenjirambula omulundi mu seconds amagombe gali ludawo amagombe gali ku nsi kuno negeyene eri ku nsi kuno eggulu lino nalyo liri ku nsi omanyi lwaki ngamba nti liri ku nsi tugenda maaso awo tutuukeyo nga nyambuka eggulu nagenda we namala okumala nga nzijudde nga ndaba kwegamba ntandise okubeera ne speedi ng'eringanga ya kimyanso akaseera kaatuuka nempulira nga waliwo enjawulo eŋŋenzeeko omwoyo n'atandika okuntambuza mu direct nentuuka ku kkubo eryali eddungi ng'ate gazi nnyo eryali eddungi ng'ate gazi nnyo naye nga lijjuddemu ebintu ebyensi ebisikiriza obulamu bw'omuntu kale kaŋŋambe nti nga mujjuddemu ebintu omuntu yenayina gwatulaba byeweetaaga nga mu bulamu bwe ebyaddala obuyeetaaga nasanga obulamu obukwatikako omanyi omuntu obulamu buno bwendimu oba obulamu bwolimu neri nayo bulamu osobola obukwatako bwoti wali tofudde nali sifudde wali mulamu nali mulamu
era nze ebbanga lyange lyonna nze sifangako. Wagenda mu Geyeena ng'oli mulamu? Nga ndi mulamu tteke. Tunyumize emboozi. Ne ntuuka akaseera. Ajati. Ne ntuuka akaseera. Nensanga ne tusanga mu kkubo eryo eggazi nga lirimu amatabi. Naye nga nabatuuka ku matabi gali ebintu ebirungi ebyensi byasukka obungi. Byasukka obungi? Omanyi nze mu buliwo nze kati Pastor Kango buli lunaku olukya mba mu kwegayirira Mukama ne mugamba Mukama akusaba onnyambe. Kati ebintu bannange kino ekintu kizibu nnyo. Nze Pastor Kango nga wondaba nga wenkunyonyodde nze nyina muli munze mu nsi gye nali ekintu ekyali kisinga okusanyusa emmeme yange. Mulokola mpuliriza buno bujulizi. Bali bakyala eri gye wali munsi mu bulamu bw'ensi gwogamba guli omwoyo guli kitange gwe yeegattanga nabo ogwo gwakaseego gwo gwali gusitudde. Nze natuuka akaseera nga njagala nnyo obwenzi okusinga buli kintu kyonna nga nsobola obutalya mmere ne nembeera n'omukyala ne mulamu wa bulijjo. Kati saata siri mwoyo. Njogera ku bulamu bwange obuyise emabega. Kakati ekyo ekintu kyafuuka olutalo mu bulamu bwange. Naye ku luno nasanga abawala mu kkubo lino nga ŋŋenda ng'ate sirabangako muwala mulungi kupenkana. Ng'ate nabayinako obuyinza mu lufunze kitwaliyise okusika ku kutu nga buli kintu kyonna ku nsi eyo gye nali ntambulirako nali nkiinako obuyinza. Naye ng'oli Magombe? Ndi mu kugenda. Tuli mu kkubo olwo Omwoyo Mutukuvu antwala gy'ayagala okuntwala. Nasanga ebintu bye nali nsinga okwegomba nze mu buliwo njagala nnyo emmotoka. Era we nabeeranga ku street nga wenzibayo akasente kange nga mpangisaako emmotoka ne nvugamu. Njagala nnyo emmotoka. Sinagigula lwakubeera nti nkyazimba obuweereza. Obuweereza tuli mu kuzimba tugula amataka ettaka tulina ebintu bingi nnyo bye tukwasaganya ate waliwo n'abantu bangi ab'okuyamba. Omanyi nyina home era nyina abaana by the way obeera oyo ng'osobola okuweererako ku mwana omu oba babiri. Tujoyiningeko otuyambeko tuweerere abaana ba Uganda. Kati nasanga emmotoka nga naye nziinako obuyinza. Omanyi ebintu by'ensi bino bitusiriwaza ne bitujja mu maaso ga Katonda. Okimanyi nti nno okumanya nga ebintu by'ensi bitusiriwaza nze nakyuzinga okutwala n'ennyonyi ne ku nnyonyi. Ebintu by'ensi byali bingi ng'ate birungi nnyo nga mulimu amayumba nga mulimu ebintu golodi nga mulimu ssente enkalu nga mulimu ebintu buli muntu byeyeetaaga mu bulamu. Nagamba kati wemba nga nkomawo ngenda kutwala ebintu ebyo na paakinga. Wazira nze kyessaamanya nti buli we nasinganga okwagala ebintu by'ensi nalinga neetemera lukwesekwese oluntwala mu Geyeena. Kati otuuka mu Geyeena wennyini? Pulogulaamu eno tejja kunyumira batuwuliriza. Leka tugende n'olugendo kubanga ne ku Sande nkomawo. Ojja tujja funayo pulogulaamu endala n'olwesande olulala nkomewo. Ngenda bino ebintu bimala okumpugula. Kati nze kyessaamanya mu bwongo bwange nti we okusalawo kwange kwe kugenda okudipendinga obanga ngenda mu Geyeena obanga ngenda mu ggulu. Naawe nga ndaba wootamanyi nti gwe kyoyita essanyu essaawa zino eno okudda ewa neyibawo ne mugeyaako ku neyiba. Gwe kyoyita essanyu okudda mu mmotoka yo n'ovuga mu nnyumba ennungi ekyo gwe okiyita ssanyu. Naye waliwo essanyu erisukkulumye ku ssanyu ye Mukama kwe kumanya Yesu Kristo n'otuuka akaseera n'ogenda mu ggulu dani okugenda mu Geyeena. Kino kye nalaba bwe namala okwegwanyiza ebintu natuuka akaseera ne nnyingira
nenonde kubo eryali eyaseye yalimu obulamu bulungi okutambula bulungi eri eddungi era ye nagenderamu kati we natuuka mu ekkubo eryo lyatuuka akaseera ne litandika okundyamu olukwe natuuka akaseera nga mpulira nze njagala genda wali mu kkubo eddungi nga naye ekkubo litandise okufunda nga litandise okwegatta bwe riti eyali agendera mu kkubo ery'okunyumirwa nga gwali eyo wokola obwenzi ng'owulira onyumirwa bovuga emmotoka n'owulira ng'onyumirwa woyivuma omuntu n'olaba ng'okitwala ize nange natuuka akaseera banyabo ne baseba bampuliriza ng'ekkubo lino litandise okufunda nga lindyamu olukwe nga ndiraba lindyamu olukwe nga n'olukwe ndulaba weeruli naye ng'ate sikyalina ngeri yakudda mabega natandika okulaba nga we lyatuuka ne lifunda ne ntandika okulaba nga boonalaba empataanya bwe ziti nga ntandise kwenyigiriza bwenyigiriza naye nagenda okulaba ate nga nyina okugenda I have to go ntegedde okugenda natuuka akaseera nga nyina okwenyigamu bwe nti naye nga lewe nyenyigamu bwe nti nga akantu katono nnyo kati naye nga nkayitamu naye nga kansalaasala nga waliyo amaggwa amanene nnyo banyabo ne basaba bampuliriza ensi y'omwoyo ya ddala era buli kintu ekiriyo kiramu obwavu gye buli nabo nabulabayo eyo mu Magombe tukyagenda mugeena nenja kudda mbanyumize ku Magombe byonna emyoyo miramu gye giri kati eriggwa lineno obulumi banyabo ne basaba bampuliriza obulumi mwoyo gujja kuno ku nsi ne guleeta obulumi eri abantu naye nga gupakasiza Geyeena Amagombe ne Geyeena byanjawulo Magombe ne Geyeena naye Amagombe ge gapakasiza Geyeena goke gayiya buli kakodyo konna akayinza okuleetera omuntu okugenda mu Geyeena bwentyo natuuka wali nentandika okutestinga ku bulumi bw'amaggwa ne ngamba omwoyo wa Mukama ne mugamba saagala kugenda yeeno mpulira njagala kuddayo nangamba kango buli kintu kyolaba eno gye nkutwala njagala ogenda okigamba abantu era mmwe mwenna abampuliriza era abandaba kino nze mmaze okukibagamba nayingira natuuka akaseera bwe yayogerako nange nenfunako okukakkana okutonotono natuuka mu maaso nensanga nze naliise woofiisi nga waliwo minzaani oba ekipimo mu bwangu obw'ekitalo natandika okwerabira mu foomu endala nze kennyini nga neeraba nga I can understand myself nga nyina emigugu saidi eno ku mukono guno ogubeera omunaafu guno gutasobola nga nyinako emigugu nga mingi nga zizito nga gikola bwe giti gwe guno omukono gw'okubeera nti tegulina maanyi waliwo ensonga lwaki tegulina maanyi natandika okuwulira ku guno ng'omukono bannange guwewuka ngenda okutunula bwe nti nga kuliko ekigambo omuntu kyotegeera mu lulimi lwonna sigenda gamba nti lwali Luzungu oba lwali Luganda naye kwaliko ekigambo good nga wano waliwo ekigambo sin sigambye nti kiri mu Luzungu naye kyali awo nga nekitegeerekeka nga buli muntu asobola okitegeera interpretation kino kyali bibi eno nga birungi naye nga minzaani eri eti nga yeewunzise bwere nga yeewunzise nga nyina ebibintuumu nkuyanja sabula emboozi natuuka akaseera nempulira nga bibi nga bizitowa ne nga gino emigugu gisobola okunvaako wabula mu bwangu obw'ekitalo ddala nentambula netweyongera maaso woofiisi eyo oba gye twaliise woofiisi awali minzaani wabeerawo akasunsula era ebitabo byajja ne bibikkulwa ekibi ky'obwenzi nze kyekibi kye nali nsinga okubeera nakyo n'ekyobubbi nze nga sibbye ebitooke byebigwa nga senze ebitooke byebigwa nga wenzi bantwala mu bwenzi
standing ali sirina kintu n'ekimu ku nsi kye nali nkoze okujjako bye nkoze mu bulokole. Sina muntu n'omu gwe nali nnyambye okujjako gwe nnyambye mu bulokole muno essaawa zino mu myaka gyange gyonna gye nnyina. Akaseera kaatuuka ne mpulira ne ndaba ebibi byange. Bwenzi n'avaayo n'adda wali, Bulimba n'adda wali, Bubbi n'adda wali, buli kibi kyange ne kivaako ku mugugu ku kibegabega kyange kino awo wennyini ne kyebalansinga nga siinako wadde n'akatundutundu ka koota y'ebirungi ebiyinza okunjira wano eno. Minzaani ya nyama ya mbezi ngeri waggulu nnyo eri sayidi ewatali. Kano kali eno ne kano kali wansi. Kati nze mu buliwo nayina ekirabo nga siwakanye bitooke bye bigwa. Nga gwe buli ekizze owakanya. Kati nga wompakanye nnyo nendaba nga onsinze nga mu butuufu onsinze nga nkubuuza gwe obadde owakanira ki nti no ekyo gundi teyakikola. Yakikolera ddala naye nga era mpaka nga nkuwangudde. Kaakati mu kibbo kyange ekyebibi oyo omukulu n'avaayo, mukulu mpaka n'avaayo n'agamba ssebo ebyo saabikola, gamba tewabikola. Era nange mu bwangu obw'ekitalo ne mbagamba ebyo byonna bemumpayiriza obwo bwenzi saabwenda, obwo bubbi bwe muŋŋamba saabubba. Nedda saabikola. We nagamba nti saabikola njagala tu experiencinga ensi y'omwoyo ng'ate we tugenda mu geyeena, kubanga we tutakikole bwetyo tuyinza obutaddamu kufuna mukisa gusobola kukola kintu ekyo, ofuna kintu ekyo. Kasana yogera gwaŋŋamba we butyo ne ntandika okwewakana. Banyabo ne basebo nalaba kino. Nina olunaku lwa Christmas ya 2017 nafunako omukisa oguddako mu kyalo kubanga ndwawo nnyo okgenda mu kyalo. Nalwangawo nnyo okgenda mu kyalo olw'obwavu nga sina transport. Kati olunaku olwo nagenda mu kyalo olw'okuba nali mwana avudde mu Kampala, abbi akasente ke nkayina kawerako. Natuukayo ndowooza namalayo wiiki nga nnamba. Kati ku kyalo nga nkwanye buli mwana wa muntu, naye nga buli mwana wa muntu ansuubiza ku Christmas mu kidongo. Era nabeera ku swaddiiru nnyo. Bannange bino ebigambo bye nalabayo munnange bye bigambo bye mbagamba. Era omwoyo yaŋŋamba direct nga buli kintu ky'olaba eno genda okigamba abantu kubanga kigenda batwala mu kuzikirira. Ebigambo bino bye nkugamba njagala one geyeena, njagala owone torment eno gye ngenda okunyumirizaako. Waliyo bulumi nayigwo mwoyo mulamu. Kakati bwe natuuka akaseera nga ntuuse nga maze okupaakinga abaana b'abantu bonna ku kyalo, bansuubiza buli omu nze tugenda sinkana ku lwa Christmas ku lunaku olukulu. Era endongo yaliyo ku kyalo. Nagenda mu ndongo zagenda owera ssaawa emu ng'asooka maze omutema anti wakuyitanga kutema. Zigenda owerawo 2 kitundu nga namusuddewo oddoyo sikyazina naye nfunye omulala. Zigenda owera 4 kitundu awo nga nfunye omulala. Zigenda okgenda mu 5 kitundu nga sikyalina maanyi naye nga n'abalala weebali. Kolo n'erigomba kuba 3. Ebigambo bino lwaki mbikubuulira ndaba biswaza salyagadde kubyogerako naye saagala kugenda mu geyeena. Guno gwe mulimu gwe natumirwa. Gwe wenanga okyakola ebibi ebyo obikola teryakulaba, obikola omusajja wo takulaba, obikola omukazi wo takulaba, obikola nga abaana nga tewaliwo n'omu akulaba, ne waliwo akaseera k'okuwembalirira. Ke kaseera kano ke ntuuseemu. Banyabo ne baseba bampuliriza, natuuka akaseera ne ngamba saabikola. Omuwala yajja ne mwewakana ne mugamba kuwakana nga kyankola mpaka ebigambo bino bye nkugamba. Waliwo n'omulala ng'agamba oyo alimba. Ogwo omwoyo ogulaba guli very strong.
ate mukozi giri emyoyo mikozi va kumwe mwekerebeza ne giri emyoyo mikozi muganda wange omwoyo gwankwata ne guntwala direct ne wenamala okwakana omwala ne mwewakana ekyanewunyisa ku nsi y'emyoyo kyenjagala okugamba abantu bano mulaba abantu kozesa miti gino ne batuloga jaddala giyina emyoyo miramu inze gwolaba abawala bali benna bebakako bonna nabebakirangako mu nsiko nali nzudde enfo gye nebakiramu abaana babandi mu nsiko eyo nange nali muto nali myaka awo nga 19 10 abiri kakati munnange we namala okwewakana ku mwana w'omuntu olunaku olwo ekintu kyenkyajjukira ndabika oba nanyumirwa oba sanyumirwa ebyo sikyabijjukira naye ekintu ekiri very important kyenkyajjukira ensiri zannuma nga nzigyemu empale nga ziringanga ezigamba nti gwe geye nekulindiridde naye nze nkubuulira saaziwulira wabula nawulira kubalagalwa nga mmaze ekikolwa kiri kyekiva olaba nakati nkyakijjukira akaseera we katuuka newakana mu maaso g'omwana w'omuntu omuddo ne gwogera omuddo guyina omubiri guyina akamwa gwogerera ddala ne gugamba ssebo ku lunaku weruti wakola ekintu ekyo nempakana ensiri nezoogera nenzijukira linga naye mubutuufu ensiri kwoloza nnuma wadde newakana ensiri kwoloza nnuma kati awo kye nakola mu bwangu obw'ekitalo nakwata nakkiriza nti ogwo gunsinze ebitabo ne biwandiika ekyo ne kibikkuka n'ebibi ebirala ngenda okumaliriza nga waliwo malayika emu ng'ensongera mu ntegeera yange nange nategeerera ddala nti nteekeddwa okukwata eno naye ekyasinga okunewuunyisa natandika okulaba okukwakulibwa oba ekyo ekintu bakyogera batya natandikanga okulaba nga omuntu ow'entiisa nga jankwakkula nsika direct ng'ayagala kugamba nze nsookeyo mangu nga sinaba nakubaako nakyenewozaako bayinza okunsonyiwa naye nensigala nga nwana nnyo sikwakkulibwa sigenda muganda wange ampuliriza nange nenkwata ekkubo awo malayika ono eyali alabika obulungi n'eddembe we nakoma okumulaba nze saayingira geena mulundi gumu gwokka sebiri era zonna episode tugenda zikola nayingira geena emirundi n'emirundi nga sina kwakisa kayingira ggulu kakati wenkwata ekkubo lino teryali sigamba nti nali nyingira geena akaseera ako nayina okutambula okweyongerayo mu maaso wabula natandika okuwulira naye ng'omwoyo nkyamulina natandika okuwulira ng'ekkubo lino lyendagamu si ddungi ng'ekkubo lino lyamaziga ng'ekkubo lyakulaba nnaku neŋŋamba nedda si bwe kityo wekiri saakikkiriza nakigaana n'obigaana n'ogamba aa sigenda eno sigenda omwoyo wa mukama naŋŋamba you have to go and see and go and tell my people we nawulira ekigambo ekyo nempuliramu nti mulimu okudda neŋŋumagumamu akatono naye tugenda okweyongerayo sokolindeko nga toneyongerayo byonna ebyo bifuna ng'oli mu kirooto oba wali otudde ng'oli awo oba misana bwali budde bwa misana nnyo mu ttuntu sawa 8 wali olinawo otudde nti mpomoddemu nze nalina wentuula yali prayer room yange kati for now I have my prayer room for now because mukama ampadde omukisa nampa akayumba kange wensobola okuteeka altar yange era nawe andaba kikugwanira okuba
ne kigundi mu njuyo ekyoto mu njuyo wokunganda wosabira wosinkana Katonda era otekeddwa okubaako ne sawa zogamba nzinze buli sawa 2 oba 5 nyina okubeerangawo eyo endagaano yo ne Katonda tugimenya ojalaba obulungi bwa Mukama. Nali mu kifo kyange wensabira naye sayina waka nali nasimbe ensiisira bwenti akatundu baali nga mwensula mu nanansi nga mpakasa nga ni mpakasa Luweero era abaana abali bandaba nga mpakasa abanda banganga mmeze enviri n'obutulevu otusongovu otuli awo tategerekeka nga nsiwuukiddeyo mu kyalo bandaba era we bali mu kyaki era mpa obujulizi bwange buno ne batandika n'okunzijukiza mu bangana ne Musumba ojjukira we twakusanga ku lunaku weruti ne weruti n'ebyaddala ku olwo wali tofunye kyakulya nga sikifunye gera maaso bwali bwa misana kituufu bwali bwa misana era saafa seebaka saasumagira olinga yawanyisibwa n'olaba birala neva mu nsi y'omubiri nenzira mu nsi y'omwoyo wava otya mu nsi y'omubiri okujjuzibwa kwegamba okuva mu nsi y'omubiri sometimes ojjuzibwa omwoyo nakusikamu kati ate waliwo abantu oba wali olooseeko ekirooto n'owulira nga mu butuufu emmeme omwoyo gugenda guvaamu oluusi ne weeraja nako naye ng'oluusi Katonda abeera ayagala kutwala ogenda obeereko nekyolaba lwakuba Mukama wabeera kutwala mu ddembe takutwala mu bulumi. Kino ekintu abantu bangi beevaamu. By the way njagala nkubuulyeko ekintu kimu omanyi Bayibuli ega nti alonda abasirusiru b'ensa kwasa bagezigeza ensonyi nze saasoma naye natuuka nennyonnyolako omuntu omu mukyala wange ennyini bamunnyonnyola n'agamba naye oba ekyo nga kyoyogera kiringa nga paraline okimanyi nti ensi gye tuwangaliramu wano we tuli wasobola okubaawo essabo mu nsi y'emyoyo ng'era batuula wano eno okukola miitingi zaabwe n'okwogera ebintu byabwe byonna bye baali baagala okwogera bwe ntyo ekintu ekyo kiri awo kibuusabuusibwa waliwo ensi gy'otasobola kulaba kati wali wennyini wabula oyagala kuntwala sipiidi tayagala nti mutegeere bulungi nnyo buli wetubeera olaba buli wetubeera nga tugira nga twagala wali wokka wali togenda kumanya kirungo kiyinza kuwonya wantu awo toyinza kumanya kiyinza kukutwalayo naye katugende mu maaso wali wennyini kyenyusi gwe kyoyinza okuyita ekinyusi kubanga oyagala okiwulira naye maziga na biwoobe ge gakirimu bwe ntyo naserengeta nentuuka mu kifo kiri kati we ntandika okuwulira akadde k'emagombe akadde kano nakati mu buliwo ntera nnyo kawulira ku makubo nga ntambula ntera nnyo kawulira mu bifo ebyenjawulo okawulira otya abakatya akadde kano nakati kavuga mu Uganda waliwo okufa okugenda okujja nga okuva kugenda kujja mu mirundi 3 waliwo okufa okugenda obeera mu masomero waliwo okufa okugenda okubeera mu muliro waliwo n'okufa okugenda okubeera mu kwekalakaasa era kano akaseera ketugendamu njagala kusaba bannayuganda nti temweseetinga n'abantu wabula mweseetinge na Katonda awali omwoyo wabeerawo eddembe osobola obutagenda mu kavuyo ako akagenda okubaawo awo wabeera omwoyo kubanga nze nyina gwempagira wemala okumuwagira njagenda bugenzi mulonde nkomewo waka wange ate gwempagira sobola mukugamba lwaki kubanga muwagira buwagizi nga nze omuntu Katonda tangamba abakonti yajja n'olw'ensonga eyo njagala kubasaba nti mweteeketeekera akaseera ako wabula bakeeteekateekera na kusaba waakoko lumyako ku mubiri gwo ogweko oyimuseeko ku mwoyo gwo osobola okubeera ng'osobola kakati otugambye waliwo ekigenda okuba nga kijja kati ekyo ekigenda okujja omuntu akina kyewala nga
yekumidde mu kusaba n'okubeera kwa Katonda. Obadde olina k'otulekeddeyo bw'otuusibwa wali eri owulira akadde k'emagombe akadde ako kabeera kavuga kajja naye we kajja katwala bulamu era okufa malayika w'okufa asobola okukutambulirako n'okumala emyaka egyo naye kasita akaseera ako kabeera nga katuuse nga kasembedde akusemberera nawe n'otandika okukola ebintu ebitakoleka. Waliwo omuntu anaatera okugenda munaku ezo yakola ekintu ekitakoleka n'atandika okwetonda anaatera okugenda naye avaayo ne yeetonda n'agamba bali mu nsonyiwe byenkoze emyaka gino gyonna. Yayogera ebintu bingi naye kyantuukako emabega kaawo saagala kumwogerako. Ogamba ono wasula ku luguudo oluli eri olwo olugenda olutwala ennyonyi olutwala ennyonyi bigambo bya presenter byowulidde bigambo byono ayagala bakube munze si yaffe yadde abakulu wabaddukanya omukutu guno oba oliawo bannyinigwo ebigambo byamuntu nze wamasina gwe nande kupointingamu naye kyenjagala obagamba bannayuganda nti tubeere bagumu tubeere n'okusaba. Katonda yalonda obukulembeze tebulondebwa muntu. Ate waliwo omukulu waliwo by the way anti waliwo ebintu biri bisatu nze nga nkyogerako abakulembeze basatu bagenda kufa ate waliwo nono agenda okugenda obugenzi waliwo n'abagenda okufa waliwo abakulembeze basatu abagenda okufa simanya ani agenda kusooka naye wano mu East Africa Europe ne Asia fonna tugenda fiirwayo omukulembeze omumu kati Europe wani oyo ye ndabanga nga zonna buli kimu ekituwa omukulu oyo asusa akamanyiiro Trump kanji ate era njagala bategeeza nali nsembeyo nga njogeddeko nga mbawo obunabbi nti amataba gagenda kuba nnyo eyo America abantu abali mu nsi ya America mube n'amagezi mukole ebintu e Uganda kubanga America ambassador omu yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti singa ne Katonda yaliyo amanyi waali yali badde amudipotinga era essaza eryo amataba gaali kubye essaza liri olw'ekigambo ekyo kyayogera. Beyond the newsroom tujja beera nga tusinkana tuddemu ate oba oliawo tutandikire we tukomye olunaku olwaleero tugenda kutandikirawo tujja beera tutandikira ddala ku Geyeena nga tuyingira Geyeena awo we tujja okuva tubalage Geyeena epakasizibwa etya bagipakasiza batya awo tugendere ddala mpaka ku muggulu. Magombe tuvuddeyo Magombe tunaba nakwogerako wadde n'akamu kati abantu tubawadde ki tutandika butandisi tuwadde introduction olugendo lw'e Magombe. Yes episode 1 twabawaaki byonna twali tuli awo tukola kale abakwagala bakusangawa abantu njagala bansanga Matugga nsangibwa Matugga ekanisa eyitibwa Believers on the Local Ministries osobola okujja n'otukubirako ku simu zaffe ku simu yange eya WhatsApp nze kenyini njikwata ne tunyumyamu era mukama wabeerako ne kyangambye mu bulamu bwo nkikugamba eri 779 300 41 2 tuyina WhatsApp group eyokusaba osobola ogijoyininga n'ogibeeramu osobola okubeera eyo ng'oyina kiwali yagadde okukola ku lw'obuweereza obwo kubanga tuyina abaana bangi betusponsoringa okusoma n'okulya n'okusuza n'okubasuza ngate n'ekkanisa tugizimba osobola okubaako awo noga nti kambeeko ne kyenkolera Musumba Kango ng'omwoyo wanaakulungamya kikole mu linnya erya Yesu Mukama bampeera omukisa. Tusinkane nga guludde nakiriza mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Episode y'okusatu oba oliawo ejja kudda ku Sunday nne n'aba ezeeko okugambya abantu bangi betugenda okubanga tuba nabo mu programu eno yensi y'emyoyo. Bintu bino oyinza obutabitegererawo naye gye binaagendera mu maaso n'okubanga byongera otambula ojja genda maaso n'okubanga weeyongera obimanya.
omusumba Ronikoteeka Edward nabo weebali era episodes ez'enjawulo tugenda batuzifuna ate kwe tugenda n'ofunira abalala bangi nnyo nnyini ddala era programu eno egenda runninga nga buli lwa Sunday tusobole okuba nga tubaako bye tuyiga nga tuvudde ku mawulire ate oba oliawo ge tufuna obwolumu. Mbagaliza ebyo bye musinga okuba nga mutwagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.